twegera maaso n'okubanga musubscribing n'okubanga mutwegattako. Trust Media Uganda agange nze Waswa Emmanuel ne ku Waswa Emma YouTube channel. Basubscribers mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nyiri ddala. Tulina Big Organic ku Access Building nga bulijjo ekola ku nsonga z'okubanga ekujjanjaba ne banga ensonga ezikwasaganyizza ddala. Big Organic asangibwa mu bitundu ebyenjawulo. Rugazi, Mbarara, Masaka yonna gyali. So Dr. gyali. Abantu bage bagenda bafuna obujjanjabi. Big Organic waliwo omuntu bayinjudde beetroot otegeera era mugamba mukyala wange mbeera mugambo mukulu mwagala nnyo batujja ku biri muntu yagendanga n'agula te beetroot sibe n'amukaza n'akola biki so baatukolera akakunywa munywa kali oligino kakola bulungi era katuwadde emirembe Dr. Nyamugamba kuwe box tewali tamu Calvin Gears tubeerawo wano mpola mpola buuza ku bantu bagamba kyabalabi baffe bali bulungi bawongera okusubscribe yo nyini ddala bagezaako batidde ddala batulaba ebintu kambeebazemu akonsuso yo nabaddeko ku live nga bwe bali bagoberera omukutu nga bali bisatu yes nga bwe bali balaba ensonga so bakola kyamaanyi nnyo nange njagala okubajjukiza ntubeerawo wano kubanga tubayamba aba balina obuzibu ebwe enamba y'essimu yenikyo oyinza gisome enamba y'essimu oyinza banga mukaluneeto enamba y'essimu eri 075 somaji otakwata 798 69 WhatsApp bwoba oli bweru otufuna bulungi ekizibu kiri twakijjawo ekyokuba nti abantu batuweereza message ne tutaziddamu bakyala babeerako ku WhatsApp bulungi nnyo ne baddamu abantu abo bw'aba yagadde okutukubirako direct mubaamu abali muno nga yagala mirimu wabweru biki ebyo so tubeerawo kukwasaganya ensonga ng'ezo. Calvin oludde mu business waliwo akavuyo akali ku media nagambye nti the right person omulisasinga ku nsonga regardless abasigadde bonna obadde mu kintu kino emyaka egiwera 3 omaite kitegeeza ino watubu otala olugenda maaso wakati w'abaana abankuba kyeyo mu Calnet Company saako ne babloga Alan Cruz ne SB4 ziri parties nnya abantu bavulira kabeso jana Amanda ne barumba ba Calvin ko baani ba kubatamu omuntu mu Calnet takwata simu simanya biki abaana banyuma ekisoka kya byonna ani mukyamu kintu kino they are for people but oyimirirawa so mu kintu kino kyenjagala okugamba era njagala omuwulire nga bwali mu industry ani avunaanye bakuki so kyenjagala okugamba ge mazima gennyini oli blogger ate oli mu kutwala abantu bwe so kyenjagala okugamba ge mazima gennyini muganda wange SB4 ne muganda wange Alan Cruz baatomera ekintu kino ne mbasaba babeere beegendereza nnyo batya okitegeera kubanga baatomera ekintu kino omuntu akugamba nti atwala abantu bweru naye asinziira bweru si wano olaba kampani eweebwebbwa layisinsi wano eranga ne ku medias gavumenti gyewane layisinsi esobola okutawaanya omuntu afunidde obuzibu ebweru naye gwe can you imagine n'okwata omuntu n'omuwa omuntu ng'ali bweru nga tali wano wena correspondent we ainawo omuntu we connector wa namunoonyerezaako akola ku Radio 1 manager wa Radio 1 then ekyo kimenya mateeka omuntu okuba ng'ayitira mu muntu if ng'ogamba nti oli legit nti olina emirimu lwaki togulawo kampani gavumenti neguauthorizing mu kusola zinali manyi nti akola ku baana bokka abali eri e Dubai yes bw'ogamba nti ojja wano abantu n'obatwala ebweru nga tolinawo kampani okimanyi nti kimenya mateeka gwe wenna akolagana n'omuntu akukusooka okukusa abantu joyita human trafficking bulijjo ekyo kyembita human trafficking gwe wenna alanga omuntu atalina layisinsi gavumenti yateekawo etteeka n'omukyala Nakalema owa State House and Corruption Unit n'avaayo n'agamba TV yonna okulanga omuntu yenna nga ministry tebawadde approve ku mirimu gye oba nga tebawadde kopi ya layisinsi ye oba omenya mateeka otyo Alan Cruz akola ku ABS si bwe kiri ku BBS akola ku BBS waliwo kampani yonna erangibwayo kuba zirangibwayo ndaba program zaabwe ziwagirwamu akampani ekitegeera ne jobline erangano n'amakampani amalala so waliwo kampani yonna gye balanga nga ministry tebawadde license na approve ku mirimu egyo olwaleero bw'okwata otya omuntu human traffic akukusa abantu n'omwanjulira abantu bino byebizibu bye bagenda okwolekera okitegeera omuntu oyo ajja kukuba abantu akasente kuba si yasoose
Yes. Wichi emoyo k'abantu batandise okulajana. Oshitegera ekyokubiri abakulu abo okuvaayo batandika okugamba nti balwanisa industry. Mwali nabawulabyeko interview yabwe musitera kuba na budde bwe. Ninabyetegereza ndabe balizoninga batya. Otyo. Mwali mukaba nnyo mbu company tezibafaako ne tuleeta omuntu owaffe. Oshitegedde gwe otandise kulwanisa government ekintu ky'amakampani ekisetinga before okujjukiza abantu baali bagenda bugenzi bweru nga tebali regulated ng'omuntu wone bw'aba afunye obuzibu bweru tolina gy'olaga kubanga abantu bagendanga mu nkola eyo genda ku manager wa radio omuwe ssente actually tebakukkiriza na kuzimuwa zitusindikire oshitegera tukuweereza risiiti online pepa wakayina tumukolereko otambula olabye omuntu we bamukukusa eyo enkola yasookawo abantu bameka ababonaabonerayo nga gavumenti erina bweyinza bayamba gavumenti neeteekawo amakampani nga nesobola okugaraduating emanye ne baki ne bannyinigo nze nabadde mmanyi nti omusajja mu Cabinet yakozesa kwengeri tulina abaana abangi ebayi nga bazunga buzungu yakozesa omukisa ogwo nalabawo gap nagakanteko company kyogamba gyali talina license ali nkugamba woofiisi z'e Dubai zezino woofiisi omuntu nga asula wano ewoofiisi ye oshitegedde bulungi woofiisi z'e Dubai zonna nkugambye Dubai talina barot agreement teyagwa itwala abakozi oshitegedde bulungi Dubai teina barot agreement nsayininga enzijuvu kutwala abakozi mu Dubai ne Uganda oshitegedde bulungi ekyokubiri teriyo munansi wansi yonna ayinza kugamba nti akola office oba company mu foreign country wano nga bwolaba omuwalabu bw'atayinza kukolawo wano office okuleka ng'ayise mubaki bannayuganda era bannanyini ba kampani ezo kati mu Cabinet tayinza kutuufera nti alina office e UAE nga amateeka malambulukufu olina kampani e UAE naye amateeka ga kampani mu UAE gagamba nannyini kampani yenna mu UAE alina kubeera munnansi asooka atuleke kaadi eyo obunnansi oshitegera mulimu abavaayo ne balanga bulanzi bintu bino gwe n'otandika okuintroducinga omuntu omufere eri abantu cause ekisookera ddala ntali legit tosobola kugulawo kampani mu UAE oshitegera bulungi mu UAE nga toli munnansi ezo kampani zonna bw'ozinoonyerezabwako ziggolwawo wano eri ne batandika kwadibatayizinga bikyamu atulagira lisinsi ye nze era omusajja wange akebere ddala esasula omusolo mu UAE emanyiddwa abadde amaze emyezi ng'esatu mu industry muno zimbadde muli ng'akiranga ate nkugamba yes okulanga si bwe butuufu mmeka ze balanze wano zimala n'emyaka naye nga bafere one kyenjagala okulabula bannayuganda it is very risky okuva wano nga toyise mu kampani okitegedde bulijjo mugenda nemugenda nemupambana abaana ate nkugamba nze mbaddewo bbanga ki nze ndi mulwanirizi wa ddembe ly'abaana bali bweru before na bino byonna by'okuba baagira bagende ebweru naye lwaki sikubirizangako omuntu kuyita mu individual bino ebintu by'okukukuta mpeereza ssente simanyi kati genda ku radio 4 njagala kubuuza Mr. Balamu yenannyini radio 4 kamba radio ye omukulu bw'aba agimanaginga akukusa abantu koze wa radio 1 sorry nja kunoonya nannyiniyo radio 1 mubuuze nti bw'aba akulira radio eyo kozi ezo radio zonna bazanjulira bulungi amateeka ne bw'eba advertisinga muntu ki wali odde ku kampani eno ku radio 4 ku radio 1 wali ogiddeko ku radio 1 adedda sikubirawo lwaki manager tagiranga ku radio kwakola simanyi yes njagala nnyo era ngenda kufaayo mpulirize radio 1 bwe sitawulira kalango ka kampani eno kuba baatugambye abakulu bwe baweereza message bakuweereza message nga bagamba konekita waffe ali ku radio ki wano era ye manager njagala okuwulira obulango bwa radio eno butambula obulango bwa kampani eno bakukuba ku radio eyo anti bakozeseza online anti kakyenkugamba bakozesa online ne banoonyamu abantu abatasobola kulowooza. Let me ask one question. Abaana bavudde nga balajanira mu Cabinet nga bagamba twasindika ssente najjala bakuuza ekibuuzo nabo omuwala agayogera osindika otya ssente wani osazaamu otya contract yo obadde okolera omuwala
ngana confirming ati ogenda kufuna mulimu ati kyabagamba katika nkubulire waswa problem ya kunenya mu cabinet yagamba nti buli muntu yenna asobola okufuna omulimu waswa bw'osobola okweteeka mu lisiti ezo ogamba nti osobola okufunira buli muntu yenna omulimu bino ebintu by'emirimu bya selection ekyo nakyogeddeko bino ebintu by'emirimu bya selection lwaki ompa advice ey'okusasula lwaki ompa advice ey'okuterminatinga contract yange nga simanyi oba bajja kunselectinga si buli muntu yenna n'abo abantuukirira nti agenda kufuna omulimu olweru omuwala bino ebintu bya interview mbansasula bw'oŋŋamba otyadde assurance genda olw'okuba nti babatwalira ku visiting visa nze nkubuulira mwezi ogwo ogenda kulaba enamba y'abaana nnene gye batutte nga terina mirimu kozi bo tebagaba employment bakutwalira ku visiting visa okukosa okunenyeza eri okitegere ekitali kituufu. What are the risks now? Njala kubuuza katika ekisooka abaana babo bano bakadamu njagala osooka olyoko advice nga tusinzako n'omuwala eyagula na complain bw'oba oli bweru ng'oyagala mulimu sooka odde wano Uganda ali bakinkomawo ng'asobola okusala wali ati kyekugamba sooka odde wano Uganda lwaki emirimu gyonna olina okuyita interview okufuna process weeri okitegeera bino si byabwe akagamba baana bangi be bagenda okujja ku mirimu bamujje gye bamujje kuba yeno enkola y'abo bavubuka b'e Dubai bakujja e Saudi nga bakujja mu kiyumba n'obasasula ssente ng'olowooza ogenda kutuuka eyo ofune emirimu mirala ne bawunzika nga bakuzziza mu kiyumba mu bwakadaama ate ng'obusasulidde ssente nnyingi kuba ye process gye babatwaliramu waswa tolina ngeri gy'oyinza kunnimba nti oyagala mukozi bweru oli asasula gye buzzi ku mulimu nga tamanyire bwagenda kugukola okitegeera abaana abo bagenda ku mirimu egy'enjawulo basooka mu interview yesu oyagala bwa waitress oyagala kuvuga nnyonyi nga togimanyi nti olw'okuba oli agambye esasula ogenda okukole gw'onaagukola otya gw'otamanyi. That's why nkugamba komawo Uganda omulimu gw'onaakola n'oyita interview ne bakuselekti nga bakuwa visa ogenda okukola ebweru. Bino ebintu by'ebyanjwanja mubiveemu. Nze nkubuulira si bakadama bokka nene bano mikwano gyaffe bano abalenzi. Yes, SB4 oli mukwano gwange bino mbikugamba nga bye bituufu. Ettooke baali kuwadde nenkubuulira kino ekintu kya Labour kye mwayingidde ekyokukusa abantu kigenda baletera obuzibu. Omwana w'omuntu ajja kufiira mu UA yawo nga neyamukonekitinga n'omuntu advertising omuntu oyo yemmwe kozi be balina okukwatibwako batulangira kampani etali mateeka. Okimanyi kukukusa abantu kwennyini mpulira bibyose. Yes, wasi omanyi system eno gibadde mubadde olwaleero tukyayinza okukwata omuntu nti omuntu agende ebweru nga tumanyi gwomukwasa kiba kizibu. Teri abalimba nti oli abakonekitinga atya abawalabu amakampani ge batwalamu abantu n'oyo gatwalamu ifwe mba mugamba nti abamakampani babonaabona era kampani ezibatwala size zibabonyabonya baki abababonyabonya si bawalabu. Oyo alinayo ababa abalala abatali bawalabu babawa ayinza okuba ng'abawaawa kati okusolovinga bino byonna kuba bano abalenzi babadde ku internet nabalabye nga batidde ate nkubuulira tegunnabakuba naye nze kyenkubuulira abakulu n'ensonga eno bagitunuulidde. One, mbayite ki kyonna kye bali baagala kulwanisa Labour sector gavumenti gyekoze eki yes nze nkugenda nabadde mu ofiisi emu ey'omukulu nagamba if that boy is taking that step ne ku TV omulimu ajja kugufiira cause tosobola kwencouraginga generation eno kukukusibwa nosigala mulayimulaiti nze nkugambye bawe emyezi eki niyo omusajja abwakiruga ane nkugambye bakuwadde deal abo bajournalist bajournalist nawe oli journalist kampani nyingi zikuwadde deal ani akuwadde deal yes kuba omuntu fe twanoonyerezanga ne mu kaluneti ne wano ku kisaawa yinza okubata ddadde wano akuba akalango direct okitegeera muli mu ku bantu adde wano e Uganda ajje ku ground ajje ku TVs tajja wano bayingira beekwese kozi bibakola tebiri legit. Toyinza kungamba nti otwala abantu bweru naye nga gavumenti ekuwanga license oli ku bulamu bw'abannayuganda ng'otwala abantu bweru
Novaayo naawe professional journalist mbolanga ebyo. Atuwe government ya Uganda yakuwadde ku license nti eyo yemukiriza okutwala abantu ebweru. Gwe bubuga bantu oli legit. Amateeka gate. Oli omwe ngakkirizibwa okuggulawo company gigulewo. Olinga ngamba nti bano abana trouble. Kuba like na mu interview. SB4 yagambye betefutefu okugenda okunoonya abaana be Dubai ne abadde basiramu. Balemenye babasaving abantu. Tewaliwo one. Bano abantu kankubulire kye bakola. Nabalaba ne malaya we Dubai nga bamukeberako obulango. Waliwo omuwala awo malaya Brenda. SB4 naye nga avudde mu bintu ebya reality. One, SB4 ye muntu gwe nalina sigala okuwekitiibwa ku internet nga ndowooza ali kwala. Ne naawe wennyini n'okwata malaya mu mulangireko mbona malaya naye society no gitumbula ate wano kati kankubulire bamugyamu malaya bamuwa omulimu. Simanyi. Kati wano teriyo bufere businga omanyi waliwo ekintu ekiri mu bwongo bw'abantu. Obufere obusinga bwe kugamba omuntu ngenda kuwa omulimu. Wano gwogenda okuguwa n'agusobola. Malaya agamba tugenda kuwa omulimu gwa 3,000. Waliwo omulimu ogw'3,000 mu UAE ng'ogera kutuula butuuzi. Brenda ine mini mja 13. Ajje yabagamba njagala mulimu gwa 15 tugenda kufunira gwa 13. SB4 batadde abantu mu ddagala. Kana akantu ke mwatandisa okumarketinga muli kafu myaka 10 nga muli luzira nze nkubulira. Amateeka gonna gali regulated ku labor. Olinga alalika abaana bano. Ane nkubulira ne SB4 kino kye bayingiddemu. Once botandika okumarketinga omuntu atakwatibwako. Feba meka batuwadde deal. Zozi jamu. Abameka batuwadde deal ne tuzenenya nga ziriko sente nze okubeera ku sitaani mbeera Katonda omubi. Company teziyamba abaana na biki na biki. Neke nakitunulamu nga nammwe abagamba ndi mubayamba mubatwala mbawalago bebamu. Singa oli avaayo ng'ongamba nti abantu batwala mu Middle East lwenja okuwagira. Okitegedde? Naye gwe bw'oba oyagala kuba companies ezitwala abantu ebweru naye nga naye gw'okuliyetinga abatwala mu Buwalabu. Ate nga companies ate yes companies zikwatibwako bameka ba company abazze. Okitegera bulungi. So wotandikira okumarketing omuntu yena family gwetasobola kukwatako oba oli mukafu enkya bajja kubakwata babasibe mwana ajja kufiira mu UAE banonye mu cabinet nga tebalina tebamujja bakwate mu baba wadde yes wano buli kimu kibeera kirungi ng'omuntu tannafiira bweru nabadde banyi namba yatusa obungi yalese ebintu okutabuka ekintu okutabuka bantu balina gita abantu balina ebibuuzo mulanga kampani esangibwawa Uganda gye tukuliyetiza olwaleero si eri Uganda ensibu omuntu gye yavangayo nagatwala abantu bweru buli omu n'ayiika. Olwaleero Uganda erina ebibuuzo kuba abantu bagambye nti omuntu yenna akkirizibwa okutwala abantu ebweru aba ne license okuva mu Ministry of Labour, Gender and Social Development eya mu Cabinet eruwa. Oli professional journalist naawe n'otamanya bugubi bw'olimu olwaleero ababalenzi bajja kubakwata kukukusa bantu. One, gwe bawa abantu abo agenda zeki tali ku ground tewali amuregulating akugamba alina office mu UAE okubeera ne company mu UAE olina okubeera ng'oli munnansi ng'era bwe kiri wano. Can I asking you abaana bano bakole batya kubanga endwadde nerabika eChina weesirikidde bweti kyenkugamba kiri kati kyenkugamba kiri bwekiti omuntu yenna asobola okweyiiya omuntu yenna asobola okweyiiya n'afunira omuntu omulimu mu UAE. Yes. Kyetufayitinga kati process entuufu okukola ki weeri abantu abo tebagendera bwereere ne mu kampani okola ki osasula bameka bano betudiirinzeeko ne balemererwa okugenda ebweru sente tebazibadiza okitegedde bulungi wansize mu kiina mentalite yange si buli omu yenna nti ali fit ku mulimu gw'ayagala kuba bajagala bwagaze tebamanyi ogikola. Omuntu tamanyi kwogera luzungu wadde okuwandiika erinnya lye ayagala mulimu gwa miliyoni 5. Okitegere? So bano bo abatasengejja ba human trafficker ne bagamba jangu okuba babagalako akasente. So embeera egenda kuleetera baganda bafuuzi. Era advice gye njagala obbawa yeno Alan Cruz SB4 njagala muddeyo mu revisinge mumanyi kino kye tuyingiramu n'okukubiriza abantu ki omusajja ono family bwe zinaabaza abantu bawe bafunye obuzibu ebweru banamujja wa when I was following up this thing
Ako manye bw'olaga company oba office party kuyo. Abantu ebintu byatamusaba mu cabinet. Buli kibuzo bira kigenda wesibifa. Kati ne bale b'okuddamu babana kwe kuvaale bakola. Okitegeera ne balaluka. Ngamba something might be wrong here. Kati kyenze bekolera nga babiva. Omuntu awayagala biva akubuuza Emma. Muleba wadukendera okolera. Ngekikola kuleba olekikola ki. So omuntu singa atuuka ebweru oba n'akozesa product ya biva n'etamukola bulungi. Era biva taliiyo gyali. Office ziriyo. Kati jeni kyekibuzo kyekimu ky'obongooliza baganda bange. Singa munaatwala omuntu wamwoyo anaatwala omuntu ebweru nga bwe mumuwaana. Kale naafa oba bonabola amakampani ge gatwalira abantu n'oyo baabawa. Ne singa anaafuna ekikyamu ne bitagenda bulungi mu mbeera yonna abantu baffe bamanyi. Ezo Mwarabu yasobeza oba Munnayuganda yasobeza, Munnayuganda ye mutuufu. So mu mbeera eyo bwe naatuukawo omusajja wabwe banaamugjawa. Kikulu nnyo ekyo. Myaka 10 be tusibye tubamanyi. Kulanga bantu gwe b'otamanyiiko mutona magulu. Nitubyogera oli serious. Ate nze kyenkubulira mateeka weegali baleme kulowooza nti bayingidde mu kintu ekitaregulatingibwanga. Wansi gwe bw'otandika kulwanisa kampani oba olwanisa gavumenti. Abantu bagambye oli mu kulwanisa mu kawunenti n'abantu. Ate nkubulira nkuwa mazima. Nze ne bw'oŋŋamba otya nti oli bweru oyagala genda bweru mba waadivaizi ki? Komawo wano omanye kampani mw'oyitira sente zo ziwa abantu ofune n'ebisiiti zaazo mudiiringa online. Gavumenti eyagala okugjawo nze nkugambye abo abasajja ogenda laba ekibatuukako. Okitegeera? Oyo Calvin Kayanja emyaka 3 ng'ali industry eno era yangambye n'angamba Emma kuno kulabula baana ndowooza ensonga etegerekese bulungi.